champion Ogudo. Embozi ku musaayi mutono yandekuleka ng'oyungula ezziga, sinakindi n'okubaako abantu abamu b'ogenda okusigala ng'owanda lulusu. Ebbujje lino likulidde mu bitundu by'ekawempe wano mu Kampala, wakati mu mbeera ey'okweyaguza olujjo. Maama waatobye naye okutuuka ku myaka gino ensi yonna kwemumanyidde. Kkiriza nsooka empiseewo obubaka buno. Ono ye Mwesigye William Munnayuganda akutegeeza gwe wenna ow'obuwala n'ow'obulenzi eyeetaaga okugenda okukola ensimbi mu nsi nga Dubai n'awalala nti mutuukirire ng'oyita ku nnamba ze ziri wansi awo, kuba ye ensonga zinaziisiza ddala mu bwangu ng'aziika mujjawe ate nga n'emisaala misava nnyo ddala. Mu bigambo bya taata wa champion Ogudo yategeezezza nti baafunamuko obutakkaanya ng'abafumbo ye ne mukyala we era baayawukana Ogudo akyali wa kibaya. Guludde n'engazi z'ebibye Ogudo n'asobola okusuumukamu. Yatandika okulaba ze firimu ez'enjawulo, ekintu ekyamukumaakuma okutandika okuzannya ebikonde. Mu mbeera eyo kwe kwekazaako n'erinnya erya champion Ogudo. Erinnya eryo nalyo yalikoppa ku muzannyi wa firimu eyali omwatiikirivu mu biseera we yatandikira okulaba firimu zino ku ssomero ne mu mbeera ze eza bulijjo. Bw'osanga Ogudo nga tobuuza kiki omwana ono kyaliba mu biseera bye eby'omu maaso olw'enneeyisa ze zonna ez'abazannyi b'ebikonde, era omu ku bakulu be yafuna n'ekinyegenyege ky'okutandika okumukwata obutambi ku ssimu n'abwolekeza ku mitimbagano. Ebigambo Ogudo bye yayogera nga byatuuniikiriza olw'obuvumu n'obukambwe bye yabanga ayolesa. Munnamungi w'omuntu abanyumirwanga ebiyiiyi by'omwana ono n'omuyimbi Skinny jalimu kyamusikiriza okunoonya omwana ono era n'amufuna. Bw'atyo n'atandika okumukwata ku mukono okumuzimba nga kw'otadde n'okukyusa embeera embi gye yawangaalirangamu. Ekyaddirira omuyimbi Skinny buli we yalabikanga ku kivvulu nga champion Ogudo tamuleka mabega anti ye yakulemberangamu okunyweza ebyokwerinda bye. Ogudo okujja kimwa kya mugole ekijja n'essiirye ne kimala omuwumbo. Kyaddirira oluvannyuma lw'omuyimbi Palaso okumuyita ku litalaba n'atuuka ku muyimbi we. Ebyaddirira byali byakaweereege ng'ow'enkufa azina n'ow'ebbango. Palaso okukuba Skinny, ffenna we twalabira obukambwe bwa Ogudo era ebigambo Ogudo bye yaweereza ng'omuyimbi Palaso nkiwa Palaso byamusuzanga ku tebuukye ng'eyabuulira ku w'olugambo. Ogudo alabikidde ku siteegi z'ebivulu ez'amaanyi wano mu ggwanga nga n'abamu ku bayimbi wano ab'amaanyi bakyazikonga lusu. Olugendo lwa Ogudo lwazzeemu lutya Kigoye weezinge kati nno Simba n'Olukono kuba emboozi wano weetandikira. Sooka okubire kuba Ivy Properties Limited abakola ku nsonga z'ettaka zonna mu kugula n'okutunda ate nga bakuzimbira n'okukuyambako okukulaakulanya ettaka lyo. Tebakoma ku ekyo, bakuwola n'ensimbi okuviira ddala ku $20,000 okutuuka ku bukadde 10 eza siringi ya Uganda. Gattako n'okukufunira enju ennungi ez'okupangisa mu bitundu byonna okwetooloola Kampala. Bakubireko ku nnamba zaabwe ez'essimu. Envuuvuumo zaatandika okuwulirwa ku kusoma kwa Ogudo mu byonna ekyabadde kali nsambulira ng'omulwamulisa ku mmere. Twasooka kubisa kasiiso ow'endalika soomo ku 10. Kumbe guno gwalinga muwaatwa abaagala okukomya essanyu lye gwe baakozesezza. Ekyokulwana asome tekyandibadde na kabi konna singa baabadde beerufu bulungi eri omuntu eyamujja mu nnyanga. Naye we byatusoberedde ffenna ate kwe kusekeetirira amuyambidde ebbanga beppo n'okumwoleka ensi n'okutuuka ku Subboy baafunidde ekirowoozo eky'okumufunira basale ku ssomero lye baalabye ng'eddungi asome. Okunoonyereza kulaga nti ebigendererwa by'okujja champion Ogudo ku Skinny si bya kusoma kyokka, wabula waalabiseewo n'embeera ya kiiso kya mbuzi ekirekerera omusi ne kibakagana n'omubaazi. Gw'ate ne taata we gye yafubutuse mu bwangu obw'ekitalo mpaawo yategeddeyo alyoka ajje n'obusungu kiro obulabika ng'obuliko n'avujjirira. Skinny bwe yalabye ensonga zimufuukidde kagomba weegoge kwe kukwata omwana n'amuzza gye yamujja anti
ati nga n'omukutu gwa TVM n'abakozi baayo nabo bamufuukidde olukokobe. Nkujjukiza Sheikh Ashraf omusomi w'edduwa etaleka kizibu na kimu, ate nga n'amajiini oluwulira ku linnya lye gazzaako kakokola tondeka nnyoma. Mukubireko ku nnamba ye ey'essimu ewuwo n'avaayo otyabulaga mukadde asanze ennooni y'olusuku mu Lwentemera, ekitundu ekisooka ku mboozi ya Champion Ogudo kanjira nkiwunzikira wano. Ate nkomewo n'ekyokubiri Alien Skin ng'asazeewo eggoye mu Wabutwa lye yasalirawo ebubiro. Nze Jammeh Radio Uganda.